babadde n'obukambwe bungi nnyo ate babadde nga balabamu ebyana n'abaana. Mbasaba nti mubeere benkanya. Bw'ogamba nti omugagga yakola factory wamukkiriza, okakasa nti factory eyo yabulaba eri obutonde bw'ensi okusinga abantu 1,000 ababeera mu kitundu. Bw'oba ogisonyiye ne bali basonyiwe. Bw'oba okkiriza petrol station okubeera mu kitundu ate abalala n'obajjamu oba oli mwenkanya. Kyenjagala okusaba NEMA kiri kimu. Oba obadde weebasa ku mulimu ebbanga lino lyonna kati nga wazira okusenga ogenda kusengula abantu. Baweeyo omwaka buli omu alabe kwasibiremu byabadda. Bajja gamba nti bijja abantu bagamba naye kati batuwulira, naye kati nga gwolaze nti ddala we serious. Naffe tujja kuyambako okujjukira abantu baba omwaka kati basigadde ennaku 9 baba omwaka okubeewo ng'obudde tebunnaba. Nsaba nnyo abanema mubeeremu n'obuntu nga musengula bannayuganda. Waliwo ebifaananyi bye badde olaba ku TV n'olowooza nti oba tuli Gaza oba tuli Palestine nga byole ebikoona abantu bibajja mu nnyumba. Nsaba nnyo mubeere n'omutima omusaasizi nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe. Naffe twagala nnyo ensi yaffe ebeeremu emirembe naye ate tubeere n'obuntu nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Ekyokubita njala okusaba NEMA nti entobazi zino ffenna tumanyi we ziri, naye tetuyinza kumanya ntobazi kinaki. Bateekeko ebiraga nti luno lutobazi abantu basobole okumanya ki ekiriro. Abafere bangi oli ajja kubuuka olutobazi ng'agamba nti nina obusuulu naye ng'ate mufere. Naye muteekewo ebintu ebiraga nti luno lutobazi oluyingiramu ku lulwo kanaakubuuka. Kijja kutuyamba ffenna okubeera mu nsi gyeyagaliramu. Njagala okuyozaayoza omukulu wa poliisi omupya Abbas Byakagaba, Allah yeebale kusitula. Naye manyi nti obuvunaanyizibwa obumanyi okunsinga, naye wejjidde ekibuga Kampala mulimu abalowooza nti be bannannyini-kyo bannantakambwako. Bakuba abantu tteke ensi yonna neyamirira owaba abasobola kugamba ku bantu abo. Tusaba tujje n'operation nnene abantu abo bajje mu kibuga Kampala, kubanga bw'oba ekikole abantu abamu bajja kusanga obuzibu okubeera mu kibuga Kampala, kubanga omuntu bamukuba tteke abaliwo ne batunula funza olw'okutya bw'onoogezaako n'obayingirira bajja kukuba. Gwe ng'omukulembeze era nannyini poliisi tuyambe olabe ng'ofuna manpower, oleete ekikwekwetomboze ekifaananako ng'ekyawembule ye bagakwezonyi bano mu kibuga Kampala. Oyinza okugamba nti tolina manpower emala naye ze mbakasa toniri ekumala, kubanga ndaba abakungu bangi nnyo. Oli alina emmundu 3 ezimuwerekera, abalala 30. Sooka ezo ozeewoleyo zijje zitereeze ekibuga n'ozizaayo ekibuga kiteredde, kubanga ffenna tugabwanga buli mirembe. Njagala kumaliriza ebigambo byange nga nebaza Allah naye nga nzikiriza bannayuganda mu myaka ebitukweka mukalulu. Basaba mukuuma emirembe era mumanye nti Allah kyagera wali asobola kituusa tuleme kwekwata mu malaka naye tubeere mu mirembe. Mu ekyo kyogedde emirundi mingi nga nsaba abalina obuyinza, nga nsaba gavumenti nti abantu bonna be bakwatira ebyobufuzi nga mbasaba mubate. Guno omulundi simanyi bwakumeka kasooka tutandika mu kulonda ekintu kye tubasaba, naye tugamba nti bwemba mulina obujulizi obulaga nti abantu bano baalimuliku ekyamu mubatwale mu kooti zibalamule. Naye bw'oba omaze emyaka 3 omusango teguvaawo, kubanga
akasanti ddala tulina obujulizi naye tubasaba mube n'ekisa abantu bano mubateeke. walillahi alhamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La